Show me the way, Tanzania, Uganda unity. Era namugambye lwakomawo Pretty Witty yagenda n'okwata ekimuli tugenda kukulembera tugenda vuga convoy. Essanyu Dr. Jose Chameleone abukite munangate mu kibuga America nga wayimba nti wale lengera munange enjoyment jabaddeko mwana mulenzi Dr. Jose Chameleone ate nga muganda we munange Pallaso wuno ali mukakasa munange okudda kwa Chameleone mu Uganda nga bwe kusetingiddwa munange eside eno ekigenda okubeera ate eside eno nga mwana mulenzi Dr. Jose Chameleone nga akomawo e Uganda. Ngenda kubeera nga nkutandisa n'akatambi ka Chameleone tulabe mwana mulenzi enjoyment gye yabaddeko wali munangate mu kibuga America mu kitundu just ku having a fun era nga mu katambi mwabaddemu mwana mulenzi Bushoke okuva wali e Tanzania mwana mulenzi Wizo nga yabadde ku kamera wali nga ate ng'ali mukwata muganda we Dr. Jose Chameleone mwana mulenzi nga wabukabukamu nga ate nga wadigidamu nga wayimbamuko oluyimba wale tunuulira akatambi kaako. Wale. Show me the way. How you maintain your ability? Wale. Show me the way. Tanzania, Uganda unity. Nenga bwekito munangate bwekiri mu kutambula mwana mulenzi oyo Dr. Jose Chameleone jukira nti nno nagamba nja kubanga kwa information yonna enaaba emufaako ate ng'era ku side yemu jukira nti nno balina show Wizo Bushoke Abba Makasi era nga byonna ebinaatuukayo ate ngenda kubeera nga mbikutuusaako wano ku Jamina Tiyugi kakati nkuziriza ku Pallaso mwana mulenzi Pallaso wuuno munnange avuddeyo nakakasa kati Chameleone nno ng'akomawo mu Uganda kigenda kubeera kirala nnyo egenda kubeera pate abantu 10,000 egenda kweyiwa munangate ku kisaawe okulinda oba munangate okwaniriza mwana mulenzi Dr. Jose Chameleone kati ku side yemu wuuno Pallaso munange ali mukakasa Chameleone agenda kutuuka atya biibino munange ali mukakasa tunuulira akatambi kaako Kwano baba mukeberako temukendeeza mumukebereko mumunoonyeeko mumugumye yaŋŋambye abamissinganya ayagala kudda mu bwangu naye abasawo ebigere bakyabitaddeko kufulu nga tayambala footlocker so tasobola tambula bulungi naye bw'aterera abeesunga era abaagala nnyo mwebale essaala zammwe zikola obuyambi bwammwe mukola bakwano be bonna abambadde naye ffenna wamu buli omu ne boba tewamutuukako ffe tumujjanjabye amaanyi gaffe ge tulaze n'omukwano gamujjanjabye era namugambye lwakomawo Pretty Witty yagenda n'okwata ekimuli tugenda kukulembera tugenda vuga convoy nga tunona asset ya Uganda kigenda kuba maanyi naye nga bwekito munangate bwekitambudde bwenti munangate bwenkoze nezi updates zino ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo nezi updates endala making sure nti nno wasubscribinga obeera nga tonnaba video sobola onyimpa like sharinga commentinga byonna bibeera bitambwira ddala ngenda kubeera nga nkomawo katono nnyo eyo mu maaso blessings